Amawulire ga mwana mulenzi Dickens ne Rema galabika gakutte wansi ne waggulu mu Uganda. Tukyena kye twogerako naye nga mbaza nnyo okulaba video zino. Amanya ndowooza bampita Shadik Smith ono ku Celeb Jazz Extra. Ekiwandiiko kyolaba kyentandise nakyo kyekya mwana mulenzi Edlisa Musuuza muyite Eddie Kenzo wenjogerera ng'ali mu America era yabaddeko ku mukolo ogwaddeko Zari ka video mwakalabye ne Chameleon bavuddeyo ne bakliyaringa ensonga ezikwatagana ku kolabo yaabwe ne Harmonize. Naye munnange njagala twebuuzeeko olunaku olwaleero ekiwandiiko ekyo nga mukiraba kingi era kyeyakiwandisa ku Facebook ye. Njagala twebuuzeeko Eddie Kenzo bakyala bameka babadde nabo nga tubamanyi publicly. Ng'oggyeko kale awaaliirako ebbali ye musajja amuli musajja ateganya ekibatu naye katwebuuzeemuko kwabo betumanyiiko katutandikireko kale kuno oba Kenzo yalina ekizibu kubanga tubadde banenya nnyo Rema naye kireka Kenzo yalina ekizibu kale nga tukkiridde tutandikire ku maama Maya mukyala we asooka gwe yasooka ozaalamu omwana kubanga ono omukyala Nabatanzi era amanyiddwa nga Nabatanzi maama Maya era nga naye yamulekawo naye yamulekawo n'afumbira omusajja omulala kyokka si kayekayekaya akamulekawo mbetumanyi ne maama Amal Rema Namakula naye yamuleseewo n'agenda ew'omusajja omulala amanyiddwa nga Dr. Hamza. Lwakuba Dr. Hamza ono baatugambye embu nno musajja mujjanjabi wa bisolo by'abakyala era mbu muyite gynecologist kigambo kinene nnyo gynecologist gayino era gayino ono kitegeezamu n'abakyala baabalwadde agendayo n'ababikkula kigambo ekyo n'atunulayo n'akeberayo babiri bulungi wamala okebera babiri bulungi n'agamba biteredde kale naye yagenda okulaba mu bitundu byakebedde ng'ebya Rema birabika birungi n'agamba nti nno ajja kugendayo alabe ng'egyakwasaga냐mu Dr. Hamza Sebunya. Era mu kiwandiiko kino munnange Kenzo yamuyoyaza n'amugamba muno yogayoga onsinzizza omeze ekigo taata n'oluma yogayoga Sebunya. Kati munnange katwebuuzeemu munnange Rema naye bwamuleseewo n'agenda n'omusajja omulala mu butuufu Eddie Kenzo alabika yalina ekizibu ky'obutasalawo oba asigala ayagala okulyalyaako ebbali tukyakyebuuza. Omukyala omulala gwe tumanyi naye ng'ono abadde bebbirira bwebbirizi bamuyita omukyala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine. Ono naye badde bebbirirako bwebbirizi. Okitegedde? So Eddie Kenzo yaliko obuzibu oba waliwo n'omukyala Omunyarwanda abamanyi ku Autospa mutera okubeerayo omukyala ono bamuyita Miriam naye mweruyeru. Beba abakyala Kenzo byagala ku publicly nga tumanyi naye ate soyo yekka waliwo gwe saagala kulekayo omukyala amanyiddwa nga Pia Pounds. Pia Pounds ono kigambibwa mbunno be yaviiriddeko Eddie Kenzo ne Rema okuba nga basaanawo. Tunaddako ka video ngenda comparinga obulamu bwa Pia Pounds ne Rema Namakula. Ani asinzaani ani anisaanye okuba ne mwana mulenzi Eddie Kenzo oba Edlisa Musuuza. Naye abakyala bano nga olaba tubaddeko ne maama Maya amanyiddwa nga Nabatanzi, tuddako maama Amal amanyiddwa nga Rema Namakula, tuddako Lydia Jasmine kabere ka ku kkubo, tuddako Pia Pounds muno bamusayininga n'ebyayimba tetubitegera mbuulire kubeera ku Facebook efaananyi biraba nga yeeyambula. Owokutaano bamuyita Rema abakyala bataano. Kyokka ye Rema Namakula yavuddeyo naawe ensonga ttaano lwaki yaleseewo Edlisa Musuuza era video egenda okudda kuba egamba 5 reasons why Rema Namakula dumped Eddie Kenzo. Mugirindire evidiyo endala gyengenda okuteeka lunaku olwaleero egamba nti nno compare Rema's lifestyle and Pia Pounds who fits Eddie Kenzo. Nja kuba nayo njikuleetera vidiyo ezo ezebbiri ezo zengenda okubawa naye ngaawo wenkomye ezo munnanga abakyala aba Eddie Kenzo yaliko obuzibu simanyi naye tujja kuba tukola kitwetegerezaawo. Amanya ddoboozi ni Shadik Smith wano ku Celeb Jazz Extra tukwatagane ate mu vidiyo eddako.